Yes, tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Mampita Ntambi Kimso Rich Boya Max Sudi Junior giri myaka 3 bukyanga Don Ivan Ssemwanga Bawazari bukyanga afa era ng'olunaku lwaleero tukuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Zari Hassan the boss lady avuddeyo n'agamba nti you're the greatest of all time, my husband Ivan Don Ssemwanga okuva lwatuva ku maaso tewali embeera yonna yasigala nga yakwenyamira era tusigala tukyakulina mu mutima. Zari afudde n'agamba nti basajja bangi abaze mu bulamu bwange before and after you but sirabanga musajja akwenkana taata w'abaana era yegwe ensonga lwaki the boss lady right now yegwe ensonga lwaki ndi bwendi agamba nti omukwano eri street ze Kampala tezikyanyuma street ze South Africa tezikyanyuma kogata ne December takyali December okuva bukyanga otuva ku maaso era nga ne ba city don tebakyali ba city don n'abo abafuula okuba nti bayamba si bayambi. Zari avudde n'agamba nti Ivan Ssemwanga yali UN mu kugamba nti like yali agabira omuntu nga talina kyamwagaza talina kyamusuubirako kumufunako back si bano abakuwatta ssente ne baziseka mu butaala n'agamba nti mpayo ebitaano. Zari avudde n'agamba nti Ivan Ssemwanga bwe yali agabira ddala so n'olwekyo bamumisinga. Then waliwo fani omu mu Tanzania avuddeyo ku mukutu gwa Instagram na replyinga comment ya Zari nava namugamba nti gwe malaya wetira omusajjawo mpola wetira omusajjawo ng'oyagala kusigira bya bugagga. Then Zari anamudamu namugamba nti oli musiru oyogera nonsense abatanzania mwena temutegeera so n'olwekyo myaka 3 bukyanga Ivan Don Ssemwanga bukyanga afa. Ekibuuzo kyaffe kiri nti kiki ky'omisinga ku Ivan Ssemwanga bwabali omanyi because like bolaba bukyanga Ivan yafa ba rich gang tebakyali rich gang nti olaba nti parties z'abasama tezikyaliwo zamanyi. Ivan yakwatanga club nga bolaba club governor nga atekamu party rich gang party nga omuntu ava ebwonvu n'ebuga najja n'abantu yeewirako pateno ate nga buli muntu avaawo atamidde buli muntu avaawo agabanye ku ssente. Bwe twogerera ba state tycoon b'e Kampala twasigaza bano ba sipapa ba Brani White twasigaza basajja bwe bati abasobola okuba nti tebasobola kusaddaka ssente na kunyumisa pate nti bo beeyita baddooni naye bakulu banyu bazibu naye ng'ate Ivan yeeyitanga ddooni nga ne ssente azirabika. Bayimbi bangi aba benefiting mu Ivan Ssemwanga more especially abayimbi Uganda bagenda nge South Africa okuyimba n'okuba nti bakuba shows. Ivan Ssemwanga yali impact bo otujukira Moses Radio Ivan Ssemwanga yabakwatira videos ezisuuka mu 3 oyagala stedoni we bamuyimbira kayimba ko abayimbi ba Jose Chameleone bamufuna nnyo Ivan Ssemwanga nga buli agende South Africa Ivan yamutwala wisawo zino abayimbi baffe bafuna obuzibu nga bagenze ne South Africa kubanga like abantu ababeerako they are careless botunulira palaso yakafuna recently yakafuna xenophobia attack oba xenophobia attack South Africa naye ku mirembe gya Ivan Ssemwanga yali simulagajjavu bw'ati era yasifubanga nnyo okuba nti protectinga every star ave Uganda. We twogerera giri myaka 3 bukyanga Ivan Ssemwanga afa era Zari avuddeyo n'aba nti agicelebrating n'okuba nti agamba nga bamumisinga. Zari we yafiira like Ivan we yafiirwa nga ye ne Zari tebakyazikwasaganyanga era Zari yasigala yatambulamu ng'ali wa Diamond Platinum e Tanzania we bamukyawa kwe kutandika okuba nti adayo Ivan Ssemwanga era nga Ivan abantu abasinga ku family ya Ivan Ssemwanga bagamba nti Zari yensonga lwaki Ivan yafa because yali depressed okuba nti yali so depressed bwatyo ya developing a depressed kwe kufuna stroke yamukuba n'abantu atuva ku maaso. So byebyo ebifa ewa Ivan Ssemwanga ne Zari Hassan nsubira tujja kubatuusako mu mawulire gafagadako episode ntala nsigadde Ntambi Kimso Rich Boy Max Sudi Junior bye bye.